okuvako mu Sheebah timu ya Sheebah ne buli omu queen ono king ensonga zonna nga zibadde zitambula bato ngekutte wansi ne waggulu nga buli omu agamba mbu ate risiiti nze nasasula kololono saasasula amazima gavudde ne bategeeza nti University ya Victoria University yekirimu omukolo yekinamu omukono okuba ate nga yekumya omuliro mu bayimbi bano basobole okuba ate nga beekuba endongo. Kino kitegeeza kibongera mpalana mu ndongo oba omukulu vice chancellor omukulu bamuyita Dr. Lawrence Muganga avuddeyo n'ategeeza nti kino kibakoze bazze okuba ate nga bakola oba kiyite CSR oba community social responsibility ebyumi baagala okuba ate nga bakoledde abayimbi bangi nnyo bursaries baziwadde abayimbi kati bagamba ku ttaffaali ly'endongo ggwanga Uganda bagasseeko kino abaffe obuzibu bwa music industry bubadde bwakuteekawo bateno webeewedde kirekawa endongo. Omukulu ono ayogedde bingi nnyo press conference ebaddeyo olunaku olwaleero era ebimu ku ebyo ebibaddewo agamba nti bato egenda kutambula bwe biti. Sheebah ne Cindy byonna badde boogera badde balimba buli omu badde akimanyi nti bato University yabawadde ssente era zaggwa confirmed 15 September ulira. Era njagala ntegeeze mwe bannamawulire abali wano n'abatulaba nti mwenna mukimanyi nti waliwo embiranye wakati w'abayimbi bano. Byontegeezezza federation obe ebyo sibimanyi kiwanvu. Kati sibimanyi kiwanvu ekyo simanyi lwaki federation kyeki oba naye kyemmanyi abayimbi bombi mbamanyi. Ani asinga munna anayimba bw'ati nze bonna mbasanga ku YouTube ennyimba ne zinnyumira. Ndowooza n'abalala mwenna ezo views ze balina miliyoni oba miliyoni 2 tezaalabibwa nze nzekka ne bannayuganda abalala bakola ki balaba ne abalala bali wabweru w'eggwanga nabo bakola ki balaba. Kitegeeza abantu banyumirwa ebintu bye bakola ki bye bakola. Kale ate nakutegeezezzaako nti bw'ogamba nti okuleeta abayimbi bano mu bato oba okubisanya nti oba oyongerawo olukonko wakati waabwe naye ate ffe si bwe tukiraba. Aya basi aba university bakituddemu bategeezezza wakati mu nsonga zaabwe CRS basobodde okuba ate nga bongerako ettaffaali no ku ndongo y'eggwanga Uganda. Abannayuganda mu abagenda okusalawo Sheebah bano baba wadda ssente era bimuwulira mu mawulire badde batusudiya busudiya mbu ate lisiiti Sheebah talabanko ku lisiiti Cindy talabanko ku lisiiti naye n'abayimbi bano bannamala ne bayimba oba oli ayimbye atya nze tebinkwata kuba bannayuganda bye bagenda okukola ki okusalawo. Oba ono bannayuganda bye banaagamba nti omanyi mu butuufu oli king tukkiriza nti mu butuufu gwe oli queen kama naffe tukkiriza naye si bo kugamba nze ndi king nze ndi queen nze asinga. Lwaki bannayuganda tebasalawo? Kati ffenna bwe tumala osalawo tukkakkane kati ate bwe banalaba nti abawagizi bonna basazeewo oba oli awo nabo bantu bajja kutuula bayinza n'otuula bayadde bagamba nti tekisoboka oba oli awo one day olunaku lumu nga buli omu akoze eki akakkanye. Ffenna bwe tuba tukyali bantu nga tukyali bato egyo emyaka gitukola ki naye tulina wootuuka nogawo omanyi ti maybe we are better off together. Naye sigamba nti performance eno yogenda obbagatta ekyo siyinza kisuubiza bannayuganda nze kitegedde. Oyinza okwebuuza yo university efuniramu wa akadde kano yo omukulu wabadde ayogera vice chancellor ategeezezza nti bakikozenga marketing strategy yaabwe egenda okuba ate nga bayambako abantu okumanya university nga bweyimiridde oba oli awo anawulira ku bato nga bagamba ni mutegesi bowe bagenda okuba ate bafuniramu mu nsonga eyo. Era omukulu ategeezezza nti bwe yayogeddeko ne Cindy ne Sheebah bano abakyala tebeeyagala wadde n'akamu omuliro atandise ogukuma. Mu butuufu ono tayagala nakulaba ono n'oli tayagala kulaba ani munne n'okubaleeta awamu bwoti sikakasa ndowooza olina n'otuteekawo abakuumi. N'olwekyo mu mbeera ng'eyo bw'osucceeding okubateeka ku stage emu eyebeera ntandikwa nnungi awo tuba tulina kye tutandise okukola nti gye bujjo nze n'obayita mu meeting abo mwabali mu industry eno mubitegeera bannamule baani mutandikira awo nammwe mubayite mu meeting batuuze wamu mugambe nti okuva lwe mwagenda kweno bato ne muyimbirako ne ku stage emu kati katutuule wamu tutandike tukole ki bwe muliba mulemeredde oba mumpite tusobole naffe tusobole okubayita naye ng'olwaleero buli mutasobola kulaba munne muki
era ndowooza omu alaba munne mu mawulire ag'empapulo oba ku TV oba n'alaba munne ku YouTube ng'ayimba obuyimba bwe abula kyansala mu nsonga zino atugambye battle ya Victoria University nga 15 tujja kutegeka ekintu ekyo ate bannayuganda bakole ki bakinyumirwe naye nabo weebali mubatuukirire gye bali olwaleero okuva lwali lwembagambye nti mu butuufu naye olwaleero kwolwo at least tulina chance nti bajja kweraba ne bwaba omu ng'ayimiridde mu koona wali ajja kulaba kuki ku munne kyesitasobola basuubiza nti bajja kukola kikwekwatako mu ngalo ekyo sikakasa ku bantu be nayogeddeko ababiri omu nenjogerako naye n'omulago nenjogerako naye abo boleesa obuzibu basisinkanya beekwateko mu ngalo naye mubanoonye mubabuuze ekintu kino mukyagala kitambule kitya wakkiriza okugenda ku bato naye wakkiriza neefaanana etya ate nabo tutambulira ku magezi ge bakola ki ge batuwa kubanga be bayimbi kitegedde ensonga bwe zigenda okuba ate nga zitambula omukulu ono agambye bamubuuziza ku nsonga nti bato we beewedde bwe tuba tusubirayo ya Bobi Wine Bebe Cool esobola okudda oba music industry kiki mugitegekegedde oba mwagala promoting university yokka nga bwe nabategeezezza oba nentegeeza bannayuganda nti ffe music industry oba comedy industry oba bannabyamizannyo industries ezo zitukwatako nnyo era yensonga lwaki tutudde wano n'abaami bano oli comedian teri atamumanyi mu Uganda ono muto wange musician teri atamumanyi waliwo comedian Kafulu wali ayamba lwakubagaddewo naye ndowooza ne bwabagaddewo era okyamumanyi bonna tukwatira wamu ne tukolaganira wamu eri abayimbi olwaleero banaatera okumaliriza bachelors degree zaabwe Khalifa aganaga kitegedde ensonga yeeyo no confirmed bino Sheebah Sindi abadde bagamba tugenda kusalawo awo ensonga zigenda okuba ate nga zitambula